Wanna sweet otegela love obasinka. Mukwano gwange otegela love obasinka. Mukazi ogenda mutwala mu court. Yangamba tagenda na kuntwala ebulaya. Bagamba yawe muliro ya mase ntugo muliro. Nenda kapata. Nerubaza n'olujo lw'emmanju n'olw'emiryango. Awo yali ategeeza kimunyambe kweduka gyenjagala omulopa. Waliyo sheyesawo mukage yasenga. Munchaze nja kunnyonnyola oluyimba yagadde okuwemula nedda lwafa abantu abakulu bakyamukaddiya ate dole y'amwana osobola omuwaabira naye maama sitana okuwemula wemulo nze kapati akansingira muno yaŋŋambye ntagenda n'okuntwala e Bulaaya Jiri tonyumira na Bulaaya ekyo yeetaaga wano mugaba mutya oli ku Radio 4 ensusu ze13 mwala wali neta intro omwogeranga gamba agayitirivu naye nga bannange abali ku Radio 4 tubabuuzaako mugamba mutya it's a beautiful Saturday with the big three tuba tuyingiddewo n'olugambo mboozi ki gye wawulidde emboozi gye tutanna confirminga teba mboozi ne bwe naayagala otusibya naye Katonda ye mubeezi. Namukasa Baby Wally guy nagambye can rebranding bwetu ngendo banga neita from today onwards Namukasa Baby Wally guy. Okay tubabuzaako mugere njawulo nti mwaze mutya mugamba mutya gigenda gitya 13 Radio 4 ensunsuzi Mozart Megaton gemanya tuyingiddewo weekend parapase amalo gondaga wasubiddwa mu wiki go tannategeera bulungi fe tubeera ne tubanga tukwa information ne tubanga tukwera ddala kicho singo kubera nti wetagade it don't stop ensunsu yes sabatuuliza ku Radio 4 ganja fad gemanya tuzokola kantu breakinga amawulire agetise wiki tugenda kula kantu gatema oba tugamenya atuuliza toyina kyogenda kusubwa gwe kuumireko gamba n'omulala atege Teyagaliza ye. Gamba nog. Namba Sarashida. Mutumideko nyo mugere njalo bali awo kazo. Batumbula. Bangambye Chikuba left right. Bangambye n'abawuliza Radio 4 last Saturday ba missinga. Ati nali ne dadzi. Nedda abantu bawo bakobwenjawulo kati banyivu. Era banyivu era namba zo ziraba leero. Kaza kubalwa kibakesi bakunaye. Banange wama abawuliriza I'm sorry for last week naline zadzi so nadi kye bamukola nze omwana kasita yamufaananyiza gundi omugenzi Baby so tugenda tandika mu mbozi z'olunaku olwaleero so tugenda tandikira wa tutandikire fena ogamba okugenda kuba music tugoberera tutandikire ku bizibu byange oba tuba tubikedde tetunnayaka Tuyina soka kwaka. Tutwale mwoli. Tomanyi obakkirira oba yamboka yakula mawolo goma. Ati bwe tuva wali tulyoke tubuuke bwe tuti. Baka ku mama chansi. Nze banayenze mu mpewo tandikira. Nyabo. Anti waliwo story wano. Nze tandikira kuba. Gira. Jigire. So kati kiri bwe kiti last week but one Saturday je nasembo kola kuberi sakola twavayo ne tukola story nga tugamba waliwo yandaga stories genda muyingizamu twali tuva ku Freedom City mu show ya Bruno K na ino omuntu gwendira ina nga Namukasa banange lino Siria Gazalandi baba lyayambadde baba daya nedi tunulira nange nenda banga lyefaananyiriza kati bwe nagenda mu comment section nange nenda ebigambo bya comment njano nogamba nti imbombo abana bakonfaminga ne bagamba lino Namukasa yali yayamba weli abana abagatunda ate baba mu comment webale ne bagamba mbuli lino Namukasa yali yayamba ne bagamba ze nali siriyambala lyefaananyiriza so ono yayina moral authority eyogera kuba yagamba banange tuli mu kubumba kintu kineno so bwe twakola story ne tugamba mbu baba daya ayambala akabina she felt offended ate kituufu yalina beera offended because nange bampayirizaako nti nyambala akabina I also feel yes njujukira ka video yako wate kaliyo ka video kalibana abana ba comment section bebayongera kikofaminga so nange ne tujano ku Radio 4 nafe ne tukiteekamu omuliro namusunsula yes ngengeri nange je na feeling nga offended nga omuntu
angambye enti nyambala akagazalandi. So even Baba Diana felt offended. Era twagala okozesa omukisa guno ngera bwe twali kweno show nga tukola statements ezo. Tusaba Baba Diana Nabatanzi katulimaleyo. Tusaba ofune ekifo mu mutima gwo. Mukama akuwa omutima ogugonda ng'ennyama otusonyiwe ku statements ze twayogera. Byali bigambo. Abaana ba comment be batuwabya naye tusabira ddala. Yes, tusaba otusonyiwe. Mukama akulungamye. It wasn't the intention to hurt your feelings. Kati nange bwe nakiwulidde munengamba naye nange bali bangamba ati nyambala akabina. I felt bad. So I did think about her engeri gy'anaawulira. So ne Baba Daya bw'ate bwe yawulidde n'avaayo ko yali ku TV gy'akola n'akasuka Baba n'akaawa. The beautiful. Kinalabika batya Baba Daya nange asiba Namukasa omuddugavu. Nebe kandi badde kandanze yali anyumidde. Tojjukira bwe nagamba nga nze Baba Daya. Tukole statements ezitatuloleetera ebizibu birala. Zino tezigenda leeta okunyuma kireeta obuzibu. Mweyo story yennyini nagamba nze ne bw'aba mukyala wange ng'akambadde. Bw'abanga nyumira sikiina. Nze kyasinga okwagala kugundi ku mukyalo. Se wantalo. Yes, wantalo. Naye ate kati wano we tuli waliwo abapika. Saymore Kawalata. Ne Mama Chance. Sokonde Saymore Kawalata. This should be the last time. Oyagala nnyo okupika sabo yefuna ovunanyizibwa. Labayo. Tugenda maliza kamusooka. Atulabati n'abanga atudde mu kitebe ekikadde. Oyinza ategeera nnyo. Otegeera. Ludonga musigudde lupya. Omulengera ng'ajja. Totegeera oba yamugoba naye bannange abali mu kuwuliriza radio phone abagenda screen recording ebintu naawe mulekerawo okuntisa omusalaba gwa Moze ne Ganja. Moze be boogera ebigambo bye boogera. Ngambye eki ogenda maliriza nga bagamba Namukasa bannange nze nina olutwe. Saymore ngenda mukola yagukoma yandibadde mu kaseera kano basoose ateekawo basoose nali ku National Theatre nakola kagadi. Kati tumala okukola gundi ono Zubedah naye ayininkiza Zubedah ampita Namukasa no bagenda muso ne mugamba ate yazizza gwaki omusajja yagenda omusibe omusajja yazzeeyo wali amanyimbo zati yagenda nali manya nti bagamba andi mbo wabba mubbi I surrender kakati ampita ngamba omwana bagenda musibe ne mugamba ani nangamba mwali ku show nayogera ebigambo omukazi ayambala kimbu Diana ayambala akabina namugamba namulaba asoma bi comment wali era yagira mbungu namugamba aba yamunyiza ngenda mugamba era ngenda gamba Namukasa ave ku mukazi abogera ku bigambo ne Simon yenna bwatuya n'ekiwalaata kakati yenna tuyobozi muva n'ebuziizi alumiriza tekiriyo kakati tekiriyo kya namugamba yogera basajja bakulu abo balina kulungamya mugamba yogera ko ne Diana twayogedde ne Diana naye tugenda okubira Namukasa sabo ameza obw'ebintu tatuwuliriza yafudde omunene. That day I agree bankubira but Gabriela Bule yankubira esawa gye yankubira mbwali budde bwa kumacha omwami wange nga ndina omwami wange nga mulimu ensonga zesobola kwogera manyi bw'obeera n'omusajja mulimu ebintu olaba ne bwe ziba simu za waka mulimu emboozi zotasobola nyumya nga omusajja awulira because mujja kwawukana omusajja ali bikulangira tomanya kika kya musajja ky'oba nakyo. So bwe yankubira nali n'ezzazi ne mugamba bw'aba afiringa statements ze nayogera nsobola ozitereeza ye statement gye namugamba nsobola restructuringa statements ze nayogera mugambe bampeemu obudde because awo wenali nze omuntu bw'ongamba ekintu leero sobola kulowooza nnyo ne mugamba bampeemu obudde ngenda ku restructuringa nze sikwatirawo ne mugamba mumpeemu time ngenda ku restructuringa sentence but Bule tekisoboka banange munyivu bako kyokola ne mugamba my hands are tight sina kyensobola kola because by that time we babingamba bagenda kusuwinga nga simanyi kyakuzaako ne bagamba just give me time ntereza statements ze nayogera so bold ne bafiringa nti mbayisizaamu amaaso I don't know why gundi awo mbadde nkyabanyumiza angamba ebyo byongambye abingamba nti tokkiriza yogera nabo kunnyonnyola n'agamba njagala bamusibe ani ng'atyoge Zubedah nga yagamba yagala yes bagenda kusiba kati amalo bingamba muga bannaaye nanga ngenda naleeta wano gundi akola eki ampeeyo show
oli tebakuvumi kati nange mmuga nange njaleeta bw'oleeta naye nga ndeeta tukole nga ndabye endowooza ye ya kisiru ogamba otya nti basibe oli oyagala bamusibe nze nentambula era neŋŋenda nga ye ayagala bakwata ono bamusibe wayitawo akaseera katono bakola interview bakola gundi story yaabwe ne Saymore yeewuunza yefuula atabitegeera ate yakoze eki Saymore yasooka n'akola story n'entambi nga teboogera linnya nga bali mu kunvuma indirect because it was me gwe baali bagamba kuba ensonga zaatuka nga ziri munda mu bamawulire bategedde nti baba Diana yanyiiga nti we twamwogerera wano ku radio nti ayambala akabina okitegeera so Saymore ne babeera ne Frank Antambi ne bateekawo ekifaananyi the anonymous person eyakoze eki baba Diana gwagende suwinga ne boogera ebigambo ebitajja mu myaka gyabwe kati nze njogera ebigambo bino ntuusa okwetonda kwange era nga bwekyogedde eri baba Diana I didn't know she will feel offended ku statement says because when twasoma comment section mwonna mwabiraba ne kwe twabesingira okukola story era banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusingaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Namukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina tuyina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor nze Dr. Senjobe bategedde nti baba Diana yanyiiga nti we twamwogerera wano ku radio nti ayambala akabina okitegeera so Saymore ne babeera ne Frank Antambi ne bateekawo ekifaananyi the anonymous person eyakoze eki baba Diana gwagende suwinga ne boogera ebigambo ebitajja mu myaka gyabwe kati nze njogera ebigambo bino ntuusa okwetonda kwange era nga bwekyogedde eri baba Diana I didn't know she will feel offended ku statement says because when twasoma comment section mwonna mwabiraba ne kwe twabesingira okukola story era tutuusa okwetonda kwaffe naye kati Saymore nkugamba ebigambo bino wallahi billahi gwe Saymore nkwesobolera Saymore Kawalata kati nkubulira ne bwogamba nti ogenda kunsuwinga nfiire lusiza nga seegayiridde kasajja ako nenze bwangamba batugamba bakadde magezi nga tosanze Saymore Kawalata batudde ku interview etali emu esali bbiri egisali ssatu bakuba Namukasa namukolaki namulabye kuba Saymore ali myaka gy'owekitiibwa ali myaka gya ntondo namulabye avuma ne Shalom atufiirako ne Shalom atemwali ne Shalom yamuvumidde Shalom yakoze ekyati musimanya mugamba chano ye yagwa teyagwa lwaki yakwata chano n'agiwa Abachina Abachina be bagidduka bamuyambe ku views ziri nyabo anyumiza ngo yakowa abo si Bachina bechuba kisajja kiru Saymore Kawalata by the way masaka bazala baganda nga tuvude mbyo that is bad Kawalata oli muntu mukuru buno omulimu gwe tukola tudiringira mu bantu bebamu tutambulira mu kati gona ayagala okuba Namukasa opika olutalo ovude wa Zubedah kubanza entambi simuyinaako obuzibu ono yamuwa omulamu era tuba tukola n'entambi akubuuza Megatron oyinawo ki era oba tomuwadde mulamu anaga wakire wansindikidde ono Saymore yayagala ennyo kitambuza yakiwa baking powder oba kinamuyamba okusitula chano
Nati bamanyi nti kakati weyagezere wakasuku ne yefuula omugezi era ne yefuula omugezi n'atandika soba ayogera wagagambo alala nze kyendowooza amanya ayina teke gyakola berindako naye lwaki tazaala omwana n'amutuma Namukasa labayo nze simunenya bulira teke gye lukola abasajja bonna bwe batuukamu egyo emyaka babamanyi bategeera nnyo azaaleyo omwana amutuume Namukasa guggwe yefuula omugezi n'omulengera ku bibiri akoleko kimu azaale omwana amutuume Namukasa oba afune omukazi amuwase nga bamuyita Namukasa because he is obsessed with the name Namukasa. Kino kyakola si kirungi ekyokulwanyisa munne bakola omulimu yes fena tukola omulimu gwe gumu tukkiriza ogamba nti wayogedde ne Diana lwaki ojja mu kamera obyogerewakisokubira I even took the initiative nempereza babaddaaya message ne mugamba ku statements ze twakoze ezo tusaba kola ki tusonyiwa find a place in your heart to forgive us kyokka twayogera basatu naye era munnanga omukisa omubi nga gunaakulinnya gwakutte nzeka gwe wannyonnyola so era babaddaaya namuterako n'eyo message olaba abantu benkola nabo obalabye njagala onale babbala mubassa ekyo nfuluma wano nga naffe tugenda mukubireho nalebo ayogereko nange kuba ngenda kwegoba mizindaalo wano emitwe gyaffe tugirina leka naawe nga tugenda tukola ku megatu yes mumpeko mukulu bbala mu kusimu kubanga bwe batanneetondera ngenda kwegoba tukole bwetu tulwana ganja tofaayo suulawo emizindaalo gino tugende kola tugenda teri kubulanga kulira nkoye n'okwogera naye fenna kale twetonde kiveewo tuddemu twetonde rawundi esembawo tuveewo naye nga all in all on a serious note baba Diana bigambo ebyayogerwa biba byakunyiiza so sorry cause baba Diana talina buzibu simulangako mu lutalo era we nawulira statement eyo comment section ali mukambwe nnyo nenga ye mukazi ono tabeera naye ng'era bw'omanya abantu ba comment section ebiseera bisinga babeera nlubi ate omuntu asinga nze ekinyiza abantu abasinga olubi kabe tukola nabo mugamba abantu bategeera webale producer jangu nonyezeyo akayimba kaba yuda tuyita nabo obuzibu akantu kafuusa akantu ate abalina wuliriza mmoze abalina bukyane obwakonziba be basinga okuleeta obuzibu kati ekyakonziba otaddeko kyali kituufu n'otunulira n'omukyalo oli ayambala punjabbi be baleeta obuzibu golumiriza otya dira kala ayambala dira kanyambala obuwaanize nakowe entalo Namukasa naye ekintu ky'okutuulanga ku channel ne mukuba bannammwe it's not good yes kati Namukasa bamusiba ofunamu Saymore Kawalata ofunamu akantu kafuusa akantu moze ekiri mu industry wewajjayo eggulire nga lya Jenny eriyo abaagala odifunamu advantage amanya bwendi kuba wano nyinza ofuna traffic views nezifuna ne batamanya nti era bwe lijjanga lya Jenny channel zigendo singo dde kuba ziri ezi biri kati mubala biseera kasuko abagenda kulya mu Megaton yenga akoza no web bitambule kati awo temulina temusesa Saymore ezo interviews wakoze ziziba zisembayo kuba wanaddamu leeta gundi endala andi fete tuswala naye ye Saymore kuwulira yes omanyi anashala obusimu sanyufu yagaberera agenda mu omanyi kisinga okunyiiza omanyi kisinga okunyiiza bana abantu oboogerako n'okola statement ne bwoba okoze akantu kati nnyo abagenda kubira naye Namukasa n'okola bwoti kati n'otuuka mulimu stories ezimu nze nne gwe mmanyi bbawe gwayendako butereevu naye byebintu tusubwa bannange kino ekiri wano si mutere nze nina gwe mmanyi nga munnamawulire munnaffe bawa daliza bawa akwana ne puusi nga bagitaddeko lipstick naye ebyo tutuuka ne tugamba yesira kitonde webale takwatemu ebitakwatika kugambye n'obwagazalandi asooka bunyigako n'amanya nti nge bugundi bumani kwezi byonna tubimanyi but we choose to keep quiet webale n'ogamba bano bannamawulire bannaffe kinaawulikika kitya okitegeera naye akantu tebakalina mu bbo naye bwe baba baagala gutambule bwegutu nja gutekamu omuliro era bwe baba teka mu Shalom eno ne Namukasa eno tulabe kubanga singa abali mu kupika olutalo singa tebalupika singa kino ekintu kubanze wekyajja nagamba nze nsobola restricting statements ze twakola era ne ngamba baba Diana because me saying sorry nze nakulira mu family engunju ate ekirungi Namukasa kye yakola kwe inboxinga baba Diana I tested her yes namuweereza message
senga kino ekintu kyakomana oyina obugambo bwo obusembayo eri Simon Kawalata. He's a fool and an idiot. Kale musajja mukulu tategeera kayimba kanzijukiza mu mwami wange twagana ebintu ebyo naye onabiddamu tujjamu kuba ne gyali naye atuloowe nanye ochali ku Radio 4 ensusu zitukyeyogerayo the weekend palapase. We are the big three tubeerawo every single Saturday okuva sawa mukaaga mpaka sawa munaana ogw'amalya ag'ekyemisana tubagambe eti bye nalime ewalungi atera nanyuka oba neyongera embi yanjulire je Namukasa baby oli guy. So gatayongedeyo mu weekend palapase terera munaye kati otandise okulala obawunga obagira naawo mweta tegeera oyo omwana tukole later story gitugenda okukola. So on Friday twali ku album listening budget album listening unveiling album listening oba tekisobola ki wasoma nebiru basebya wano nabyo nawulira mbona wakapapula yali Edmaster aliyo wayale babikava walaka nze nali student wa Yale High School. Seriously mulowooza asobola okwega n'essomero ly'ekayunga kazungwa nzendi tugenda ligalandi wa Yale High School. Yes, success is tugambi yakola bebekulu yakola ki ya album listening kyekyo kyenjogedde nedda twagala unveiling ate yali konsusu sikoli ulumeyo omulabe kyakola bantu nesi naye eno yensho gye ngenda osemba okukola nkoyo akamanyiro k'abantu abakole kati ate nga mumanyira bebe yali akola ki wamma Namukasa tugende mu maaso. So abayita abamu kubaaliyo bayita abannamawulire be balaba abalina kye baadingako era bwe baba tebakuyita ng'oli munnamawulire eddayo osome oba pull up your stockings. You understand? So fe abamu ku babedde be bayita we went there lwakuba nali manya ebyokulya byali byabweru nali no ngenda tumya emmere naye anti kati naye manyi invitation ejjirako byonna anti kati ekizibu ekyaliwo wali nali manyi byensubiddwa mmere omanyize njagala anti kati obuzibu obwaliwo wali n'okujja obuzi okubeerawo balinga balondamu basootinga abantu balwana nnyo ofuna ku gundi ku invitation baali bamanyi nti bajja sobola okwegulira webale era abaali wali bonna ng'abamu bali nasooka nentuusa ne ŋŋamba bampe menu ne mugamba njagala buffet ontereko ne juice sinywa mwenge ekyo kyo nkibagamba buli wait onywa tonto anya muganda ne mugamba I don't take wine sinywa mwenge otandise okweroboza omanyako bebe buli kimu yakikozeeko dda ne mugamba mwine akasujju abange oteekako akasujju nenkola order omusajja naŋŋamba are you using your card or cash awonako motegeera n'amaaso ne mugamba what do you mean tetuli ku open bar waliwo eva mu maaso ne mugamba tetuli ku open bar nangamba no buli omu yeesasulira ne mugamba sooka otambulemu nja kudita okakananga musafi yamukulidde otuta okakananya nyamata ne waita n'atubba ne akataka agumu kitundu waita yatubba ne box y'amata ya mitwalo 2 kitundu eno akakopo kagumu naye anko bebe yanditugambe mujjeemu n'ekali baali bangi gotoba na sente zo baali bangi abalina sente baali sente zaabwe beeriire nali sitambudde na kadi yange mwababala transport sente ze nalina manyi gye twaziteeka tojjukira njiwamu gwe mubbi ekirungi tewalya era waddayo era okyali mulamu baani abaali bangulira kyayi musaafi Safi live. Naye waita yanyamba kuba singa teyanyamba nangamba are you going to pay using card or cash bwe banirese buffet balange gundi kyanjawulo ki ekyali mu gundi eyo program yes omukulu yali atulaga yali asabuukulula akiyita mu lugala yali asabuukulula album ye nga yekyayagala kuti music wa Uganda ayambukeko break the chain waffe kye tulina guno omuze nabaddeko ne Frank Antambya era ekintu kyannyonnyodde kinabadde siwanga nnyo budde ne Jenkins yakinnyonnyodde nti tulina omuze kyayiwenjayi si luyimba luyimba terwakuba
lwakuba tufuneyo yani omulalaawo olusuko lwa sementi si luyimba lwakuba bwaluteekamu osobola okuddawo n'oluwuliza mwami n'oluwuliza n'ogamba naye ndi wano mpuliriza lusuku lwa sementi omwami emmese osobola okuddawo n'obiwuliza saawa eno naye kati Bebe Cool nti ye yakoze music we nga ye waakubeerawo nga wolaba gundi nga bwolaba eri wamala music we Christmas fide bongo le lutaya muleke tubinye byaffe kati oli obadde omutadde nawe boyina buzibu Namukasa tubanga tulina betuweereza abawuliriza totulekamu gwe tukumanyi bali tebakumanyi kati mbadde gamba bino ate si bibyo kati wano watuli sisi tabu wannatoola nja kuleeta awamu n'enduulu bakuba eddolera ganja mbadde nkyagamba abawuliriza nti Bebe Cool ye kyeyabaze kya maaso kati waliwo ekintu kyeyanyinyonnyodde nti albamu eno kuba tulina kye bayita EP ne LP kati yakoze albamu EP ebeerako ennyimba nga 6 kati LP ebeerako zino ezambuka genda waggulu mbu albamu asobola okukola ennyimba kumpi nga 10 oba ameka ne kuvaako ennyimba 2 ezikoze nezibreakinga ate zo ne zikola ssente ezatadde mu era abayimbi bedda batambuliranga nnyo ku albums nga bawulira for instance Ronald Mayinja n'agaani nayo album eya Necklace naye nga album eriko ennyimba nga 10 nga kuliko hiti nga 3 so ekintu ekyo kibadde kikonyeemukko kati nga Boboga music akibisse kati Bebe kyeyagadde okugjawo kino ate yagobye nnyo bano Namukasa bwakayimba si hiti album teyabaddeko hiti kayimba ninake nasimyemu aka hips don't lie yes kagenda kati tonawulira EP kagenda kati I know yakaba dododa hips don't lie you find me home yes abadde kyabagamba nti kino Bebe kyeyabaze si kyawano omanye kati Uganda katola akapeke gundi Saymore abadde ampawa na example kapeke abadde kyogera kapeke ne Zabafana kapeke sawe na ruza kwa ali wa amani kapeke yani onayimba bitule ensingo ezenyimbo ziraba sirya for instance kapeke yayimba kenfonye nange ndi mu kituli sawa zino tosobola ziwuliriza naye osobola okuddayo n'owuliriza abantu baffe zizabafana negulumana okyali muto olindako okugijjayo Bafana is a good artist by the way yes era abaana nga bakapeka abeeri ejjogo n'akamanyiiro yes n'obwebintu kambuuze ani afuga oleeta wano abayimbi nja kusanga lukapeke ndukube emboko ngenda kuteekawo n'amateeka kuba lukapeke buli muntu gebagenda okyaza wano ng'asooka mu approving ngenda kwogera ne Honorable Bala Mwampobo obuyinza kalega ebipale biringa ebisimba naye kati abaana basobola okwambala ebipale ebyo n'agagatto ne babaamu amagezi tuyinza gamba nti ate ategeera ongamba otya nti Bafana tomumanyi ng'okuba style ya kyamala kunywa njaga okujja ku radio bamanyi naye Bafana mumanyi kati nno nga tukyali ku EP ya album ya badde nkyabagamba abantu abali eyo tubadde tujjawo kino kye bagamba nti ennyimba nga temuli lwakubye tebazikubiddemu togenda tegeera music asukkawo nga gwe w'omutegeera music asukkawo kuzina ennyimba z'abakape toba nkumbi teba mbazi teba embizi teba enkoko music asukkawo kati olaba oluyimba lwa Gondi nga oluyimba lwa Bebe freedom producer noeza oluyimba lwa freedom owuliriza music asukkawo oshegede omuntu wadda ku albamu ya Bebe gyataddemu ssente olowooza lwaki yakutte MC yamuje namuleeta class yayagadde ne music asala abirika ate no album si yaffe abatasoma abatamanyi luzungu ako Bebe leero teyayimbiddemu kubanga yalina obudde bwe n'atuwa obwammwe okakasa kuba kati gw'osooka n'olaba etambula music atambula sikasingo totema ensingo tota ensingo what is tota ensingo ate akakayimba ka hips don't lie akavubukaako kamanyiire what is tota ensingo bali bwe bati tota ensingo sikambizi oyo omwana
Nesirungi balina obusente bwe babajjolera anojjolera weeks 2 amala okunojjolera naddawa anti kyekyo tuyina bano mu Ozambe yakuba oluyimba bannange what happened to Ozambe bebe kulu byayagala okujjawo nga music osobola okumulya Maddox yakomadde okuyimba wakati abaana abatambulira saazi ate okimanyi Maddox baba basetinga ebidongo bya events byonna bakubira kuye okumanya nti sound ya balance kakati ate eza bebe zeziddako kati awe tulaba baleta luyimba Ipsy don't lie I find you home sitting wakati abaana bagezezzaako okutambula nga bebe ndowooza Hips don't lie olaba omwana oyo bakitaka omwana Joshua Baraka era gwe yayise kati Joshua obedda ffe tweraga wali yukira mwana we mwana wafuga kunjagala mwana ona mu interview ku Megatron naye teyerabira Joshua Baraka twagikwenda ku chache ekazo teyerabira ate omwana oyo agenda beera alina ennyimba ze nze mbadde nina suggestion style ye si ya Uganda so ngamba sina muna Uganda Joshua Baraka alina ekintu kyakola okimanyi tava Nigeria abafevu bonna abeera nabo bwati kati bebe chovola bagamba yamusembeza mbadde nina ekiteeso eryanko bebe sooka ali financially stable kati awo sente aziina senga akola Don Jazzy kye yakola e Nigeria natukola record label nabolaba Marvin Rebo abaana ba Joshua Baraka abo ba Elijah Kitaka n'abaana bagwa mu Kalima najja music industry ya Uganda ebesobola okuteeka ku kyetulabye beba ayagala music industry sente yandizitadde mu gundi mu kulunda enkoko mu kuzimba ennyumba z'abapangi n'obumese sente azitadde mu music wala budget gye yatadde mu albamu eno alina akantu ke yakoze we have been hungry for music Baby Cool is back break the chain navayo kujegere bwati nga ibiri bebe nawe sita olizo mutamubalanga bane nalabe kutuliyana wali wetwaba wali byabadde executive twabadde ku nonivi ngamba nga gundi ekola etya echi twabadde tukola ki break the chain album listening anadda kiri ekirala bwe kyogere kakati ne bomutemo nalabe kutuliyana wali twabadde tulaba ba star Juliana naye ali lubuto banake azaala naye nze baba lubuto azaala nakalabye abana nedda bigambo by'abantu moza abantu bakufunisa olubuto lwotalina anadda sikufunisa omwana yamukutte nedda olaba no yabadde ayingirira nange namulabye gw'omulabe namulabye nzaba embuto Katonda wange nyamba bikira Maria omusajja gwe bayita eyalabikirako egayaza mu ddinisa saagala kwogera oyo teyali bikira Maria ali mufere omwana bebeke omusajja bebeke yakoze yakutte ba presenter bonna abamanyi nze nabaddeawo Kirabasoni nampeereza Megatron mbeetaaga wali ba presenter bonna abamanyi n'abateeka wali Sara Kabenga wakomadde omulabako talabika yabadde nkugambye yalese ba legend Jenkins Mukasa Kabenga naye walabye Uncle Jenkins si yayogedde naye Uncle Jenkins yabula ennyambala tutanyumira bunyumizi ngoyi batuuse nabadde eri mu restaurant ne bampita Megatron aliwa nkwate ebigenda mu maaso naye omanyi ekyasinza okunsesa mu byafaayo nalabyeko Uncle Jenkins nga yambadde siniika ngazambala nze mbadde mulabanga mu sapatu azambala nnyo naawe yasoose n'asuulamu kiri kimasavu nga booja London legeza by the way batategera album eno mugende munoonyeko mugende mukinoonyeko ajja bayamba nnyo sebo Uncle Jenkins yatugamba muteekeemu ka apu ako kabayambe nga tamanyi nti naffe tuli babede yagamba nga Namukasa muteekamu ka apu ako leeta essimu nno ŋŋenda njagala kuteeramu afro mobile kyonna ekigenda mu maaso obirabiraawo anti kati wali buli omu yadde toyingira bakebera buli bwabadde musululi moja kila muntu yegwani no invite go home mbu Saymore official tebakuyisa kati Simon Kawala ateri abadde agenda kolayo ki Simon Kawala enyimba zabadde za luzungu alinde lonchi ya Stabwa Natolo ayinayo atongoza alubamu ne Justin Nantuma yagala kola remix y'abasajja bazaleke ebweru ajja kube musimu n'omuzannya ajja kuba si atabanyi kuzannya mbu yali comedian nga tebinyuma eyo kali yanfu naye gwe mukimanyi nga tuvudde ku ebyo ziza bafana wuuna awera muliro yagambye now you are going to break the chain
nogo omutima ogutagaliza but who Ana you know I have cause but why old man Bebe Cool you started with paying TV radio station for not playing our music now you're on social media paying a reporter paying to report our account Uncle Bebasa tetugenda kirwako nnyo bafana alina obuzibu bafana ekyala abekitambula kyalippira saawa eno abadde yetadde ku noopu ayambala ebigundi bakiyita abata kino kyovu tekimunyumira bafana va mu kyovulo ky'abanno toli wa noopu tumumanyi bafana eno bafana toli wa noopu va mu kyovulo ky'abanno kati nno wanamaliriza bagambye I change my nationality I'll come back when Kyagulanyi is the president owulira yes agenze mu nsi kati Juba kagenda ka Kenya abantu bamugaanye Magafuli wa Tanzania wa Kenya bafana yakola ebirungi munyambe Magafuli wa Tanzania bafana yakola ebirungi naye aganye okwewummuza bafana ekituufu kiri nti oli gyaliko nyuma music si wa bigambo music wa kuyimba bafana talent agiina agende mu studio afulumye music ennaku zino bangambye alinamu kasente bafana alinamu kasente akaddala oba era ke kamusumbuwa kyaba akolaziza bafana talent weeri akuba dancehall yingira mu studio okube great music olabo bate bamuzanyi okwo kuba kwekwasa kati ali kunjegereza musajja bebogerako nti babalwananga bebagamba nti babalwananga kati for instance nga Bebe Cool Good Life yajja neyimba mu kaseera kennyini aka Bebe Cool we bali ku babotola nabo babafana benyini bajja n'ennyimba ennungi tebakubako kati lwaki kati sawa zino ayingira studio ekitegeeza bafana yalina omutima omubi ku Bebe oba sifunangako lunaku Bebe ng'ayogera ku bafana yamwogeddeko ayina we bamubuuliza nti jjukira abaana bacomplaining nti sente ze bawa Diamond Platinum tebakitegera kyayitirira Bebe Cool n'abagamba kwaba aboogera ani bakasemba bategeka woli na mugamba bafana n'agamba akola shonde uyalimbyewa gwe bafana wakoba muwulirawo gye bamutegese Happy Boys ebulenga tebasobola mutegeka bali abantu tumusatu katonyezeza tu radio fensusuzi yes tukomye okulaka ntu discussing amawuli tulina topic kyaweddako Namukasa jeri so tubadde twagala babuulira ku bivulu bye tulina in August Queen Shiba yakomyewo bwe yakomyewo yasose na complaining ku masanyalaze yakomyewo ku internet Shiba yakomawo dda bulijjo mwana yakomyewo mu Uganda yakomyewo ku internet zagambye yakomyewo ku internet Shiba yakomawo dda kale bwaba yali yekwese n'amala n'atwanirira ng'akomyewo kati yakomyewo agenda kutegeka ekivulu the return of the Queen Shiba ennaku z'omwezi nga 22 bannange August eri tight yes tulinawo noono Cinderella sanyu naye mu August tulina mu Dax Vibe era mu Augusto ani omulala ne tubeerayo noono asembyeyo akayiba ke tuyingidde nako Munji aliyo nga 3 ku Serena ne munennyini naye Munji agenda kola ekivulu kifaanana ekyamuzeeyi Magala muzeeyi Magala ekivulu kyabadde kityaba Namuzembagala muneta teyatidde era teyafunye buzibu bwonna zeno nabadde manyi bali mu yabadde mugumu nze kasaya jeyo sente z'okubaliriza obuvidiyo bwafulumye nadde manyi abakulu basinkanye baliwa ababaddewo abasajja abakulu mulimu bakasoadde manyi bamukolo gwa meeting yambaga anti Shalom ye yabadde musi Shalom yabadde ati yabadde ava ku stage nga yeetawula naye ati omuntu yasinze okunnyiza walukaga sente ze bandifuuye gundi obudda se babayitamu n'azibajjako walukaga lwakyakubedda yaziseemu n'aziwa magala yamaze n'azimuwa anti mweri audience yabadde ennyangu okuyitaayita mu bantu 25 bajja wadda no yeeyagala abantu bakoowu abantu bakoowu nga baliwa nti abantu ekyabaganya okujja bakoowu bamukoowa akati badde bazela bacha internet ene zeno nabadde manyi bihaso oleeta omugenyi nakolera emitwalo 3 ejja views nalowooza azitowa emitwalo 3 nabadde kyetuuza abato bameka
eri mu 1,32 1,200 kati 2,000 yes wofuna abantu 1,500 senga bana abamulaba ku internet bavako abantu 2,000 ne bajja ne bamulaba abatakoze anti bebyo bye mu calculating tebiriyo munnange nze nakizudde tebiri ono mwana wa freedom city owebimeza sibye byamuwaga ono yakola live simaye eriko gumu yaliko gumu mmeka alina entondo tewamulabe wa bebe atutunulira bwati n'amaguka alinga engaberoli mbwata alina omuze gwe yayiga ng'otegeka buli lw'omunyiiza ng'abadde munyumya ogenda okeberayo nga tolabayo profile picture nga yakubulookinga nga nawe mubulookinga nga nenamba ogijjamu nina gwe nakikolako yambulookinga nengenda ne ku tiktok soka kujja ku surface nange ne mubulookinga nengenda ne ku tiktok ne mubulookinga nesoka nkubulookinga ono akujja ku surface yeri wati soka nenjinyiga mu bwenti ne nkudiliitinga amujja ku for you ye nze ne mubulookinga nina gwe nabulookinga nengenda ne nkufeffetta yonna gy'oli nabadde ne kikeni nga ngamba ekintu kyekimu Bruno K yawananga Bruno K naye weyatuuse okwogera ku kivulu ku kya numbers for example balina waliwo state yaliwo abalinayo live bebamu kati ono ndowooza alina abantu 2,000 nolinga alina abantu 2,000 kati kikeni weyagenda n'akola n'abageraageranya kakati ate ono nekimunyiiza n'agenda mu gundi mu inbox ye namusindikira message empanvu gwe ogerageranya kyampanya ku kibozibozi ky'amaanyi kati weyalinnya numbers namusindikira namugana bino biteekeyo ng'ayombera ddala kalina entondo tekasobola bakazi ekinyiiza ku bayimbi kiri kimu ajja kukola ebintu omubeererewo omuwolereze ogambe kirungi but on a bad day akola ekintu nawe ogambe sigenda muwolereza awo omuyimbi aligamba nga bw'olina empisa embi nga omwana bw'atayagaliza naye nga ziri ennaku zonna endala azerabidde nti ozo omuyiirawo omugongo zisobola kati nako y'abayimbi anti abayimbi tebalina mikwano womogeddeko ekirungi takusiima woyogedde n'alyoka akusindikira zirinki ne bazisindika mu bantu abalala naye Namukasa bayiga ebipapula by'okusuuwinga ng'akusuuwinze talina na ssente zisasula bannamateeka n'agamba ate abamu temubatya baga nti ngenda kusuuwinga nga mugagenda ng'anoonya munnamateeka nga atuuya n'enkwa mutugenda kukwatagana ne bannamateeka abantu naye n'omutunuulira n'ogamba bannamateeka abo obaagazaaki nga bw'omutunuulira teyeetaaga bannamateeka be bamwetaaga nga zize emisango naye muzeeyi magala mbw ekivulu mu buli muntu yabadde amumanyi nga bw'agamba nkulaba kasenene mu nsonda babadde ng'abali mu kumanyagana mu kwejjukanya si kumanya babadde tebawera ebyano obedda bibuuza magala yabadde ategeka yabadde agenda kwanjula ki yalese bapulezidenti abadde bagenda omukolako mbu yabadde alaga katabo ke oba mbuke yawandiise bamugambye bakaagala nnyo neno ffe wano abaana nga tebagala uganda tebasoma magala kye yandikoze yandikala ng'olaba oli omusajjawo ow'olugezigezi oli ow'emizannyo gwe wagoba ngoba bangi ow'olugave yali akumanyiira mwogere erinnya onashirafu semwogerere kati tolaba ye bwe yalangiranga obutabo bwe kumega munange ate ng'akola nga babugula magala yandikozesa namba olabuze magala kye yandikoze jukira abeerewo akasuku yandikozesa ezo channel zabeerako n'abanyinyonnyola kiki ekyabadde nekanawe obutebe bwabadde emputi naye yakubye esuuti kawuula muli kati bantu mwakoze bubi engeri esuuti olaba ebbeeyi yaayo taxido maxado yeeyo esasula abantu abadde ekifaananyi kino wookirengerera walinza okulowooza abafuutu soja obalabi bafuutu soja olowooza babadde obukofiira batudde naye magala mbadde mpa magala amagezi magala senga yakoze bw'ati yandikutte nti abeera ne kasuku n'ayogera ebigambo byakyala ku channel ez'enjawulo n'alangirako akatabo kwe mbu akatabo kano n'akanyola ebikalimu ka 5,000 n'abifunyemu ne babawa ennamba abantu ne bakagula then n'akateeka n'abasanga n'ababulya n'ewokasa yandikoze naye ebyo naye waliwo kyammanyi bano babizonto be baamubalira babizonto bamubalira naye ayinza ofuna bamubalira abantu ne basobola okulaba ku intaneti
nolowooza nti bakwagadde nnyo abantu batwagala abantu batwagala era waliwo yagamba batunyumirwe eno bazisalabudde talina byakola mumujjako stress naye mbobayite nga gwani naye abantu abagenda mu bivulu mutereezeemu bw'osanga ekivulu nga kisaze muno mwenna mugwere mu maaso sobola abapalaso mu nnyimba zezimu kati ene mabega babadde bakolayo banja basalawo my concert ensale naye mwe mwasalawo engoye mwambale kati okwambaza abantu engatto muze kubamu akafaananyi nga bweteekateeka abatebe eziriko ebyokunywa nga tebaliiwo naye n'ekifo kyo kyaka kirimu obuzibu bwe bali abakikuba ku tebo bataddeko soda bbiri babikubanga dda babikuba ne bannyini baakyo bakikuba abategekerawo sebo kojja wange n'ayimba by the way Mathias Walukaga is my otegekerawo ng'ozitowa okikuba mubadde mukimanyi ti Mathias Walukaga ate ani aganya ate anko waffe anti gwe nnina omunene mu gavumenti abajja no gwotuusa okufiira mu Komera nga bakusiba wakati omunene wange ye kojja kojjawo gyagwa ku migo gye baamukoona waliwo ekivubuka ekimuli obubi ekiriwa nalabyawo kyagala ki byabufuzi si byabufuzi mbu kyeyekola awo ekyengera bamuwaayiriza kojja wange oweze 18 n'oba omulimba atandikirawo bamuwaayira kojja wange ekirungi akubuuza tamenya mateeka oweze 18 ate ogenda musibira ate olumala agenda naganize nakulabiddewo giweza mbu kyeyekola awo ekyengera akwanye buli muwalambo naye nga ntukiddeko Walukaga yakwanye buli muwala we ekyengera kisanja ekya 2021 ye mukulembeze wanopo asinza okukola yabadde ku ground omulaba eno waliyo abatemu ng'agendayo ne waliyo ababbi b'enkoko ng'agenda ababbi akoze ddala kulwe mupipa katuba chairman akoze bulumba akoze bulungi ate baŋŋambye yagambye nawulidde nti ayagala kujja kuba MP asobola gye obwekyengera agenda buvaako bwa meeya atuuyanye n'ebitabo nga bwakopa nokopa ng'abala ekintu eki setteeserezo naye nolaba dadi nga tumaliriza magala era abantu b'ekyengera kojja wange Mathias Walukaga mulumba mumulabiranga ddala nga tumaliriza magala anti siriwe ekyengera bamulaba bate bamulabiranga ddala ab'ekyengera kojja wange magala kino kiwe ekyokuyiga abantu mwenna abali ku mitimbagano omuntu wafunamu nti abantu bamwagadde n'omulaba mbu ateedeka simanya pati nalaba ne gundi noono omwana MC Meya ndi friends of MC Meya nawe Meya alimba Meya bwaleeta mbweriyo saawa yonna kiri mutu Meya nedda Meya agenda tunyigira magala kyeyagudde kuba kati kiri bwe kiti abantu bafunye ekyokuyiga kiriza gaana magala when it comes to internet y'omu ku bantu ababadde basinga okulaba kati bano basinga numbers mugeze mutegeke olaba magala yabadde agenda basomera katabo nange kyembadde neebuuza yabadde agenda soma katabo nga audience bwewuliriza bwefunamu ebyo babikola naye oba yategese kaddina dine with Mzee Magala ng'ate nga kali luweero ketaaga papazi awo esobola omutuulamu papazi ate waluna mubiri climax eno gye baliire bagiggala ne climax tagisobola bateekawo nti ewajaluna ewafunda naye papazi yagejja ina ajaluna yagisise wageze gwe tomuteeka wajaluna wageze awatu wageze ate wamitanda ewabitanda asobola fitikuluzi era omuntu yenna agenda okwepikira ewaluna mubiri wageze aluna yasiseemu bwati ayina naye akozesa ewamitanda aluna yasiseemu kanene gwe yakajjewa kafuti 2 yakasise ejo nabadde waluna kati jukira kade kakoma wano wala pakalese bagizimbe yakasise oba agenda teekawo abensani abasiramu nga balira ku ttaka kirabika ageze era muze muwagawaga Mzee Magala musenga yategesewa nanga akantu kanene olimba naye nga Mzee Magala nawuliddeko ng'ayogera yagambye nti ye agezaako yakigezezaako n'akiwuliramu era abagaa nti kyamusaze yakitegedde ebivulu bisala era tajja era ne Princess Amira yamugambye n'amugamba Mzee Magala bofunye bebabo naye maama yabajja bana abamuwana mu comments kuba osoma comment section nedda si byawano abana Uganda weeru kisala budde kulaga abantu abali ku internet si bawana babiraba kadama ojukira abantu wagamoze okimanyi nti live mbu nga vibe life yakola
ne Megatron mulete ekivulu abaliwa empewo etufuwe ng'emizimu ndeka ate nno n'ababo tebajja bagala ate ababe bazze kibanga kyamufu kiteeka ku Los Angeles kawembe onyigira bunyigizi bantu abewaffe wano leka tolaba ebivulumbi yize awo bononya wonyigira bantu obala kikola ngati olwedde kikola baba bazzo bagwamu bugombo bagirero waliwo abantu bagwamu obakola kanimulodi wa climax asangamu abatamivu bamu naye n'ogamba climax nga tannatandika kola climax jjukira nali nkyakola ku gundi kuki nali nkyakola ku Delta TV kakati ng'akikola ng'akiteekaawo ku gundi ku museum naye awo teyeepikanga bwe tomula nti munene yakogga olwo kati yakaddawo museum yamukozza naye kati bategekanga bagitanga white party kati nga twesuula otuuka wali nga mulinga nnyange akafiti no boy yakassa ku meme olabye n'obusajja kakafuukire naye okyali ku weekend palapase nze manyi akanyumira mukana akayimba akafiti no boy yakassa ku meme ani yassa akafiti no ku meme nze nina abantu abampala nga balinnya boda myaka 24 olinnyo otya boda simana yesukuma nadda maaso balina abasajja tebinyuma anekambuze abakyala myaka 24 bikolera ki kati nno omusanga n'agamba nse nina omwami olinnya boda ebisasere biri muno mu Uganda bitono eno n'ebisasere bizira bitono ojja kuwoza kula ebisajja oba olina kunaaba munnyo Uganda abo abakazi bola mulimu nno n'abanaaba ekisula nina 2 mwezi kati gwojo olaba ne tukolera entinda tula ku luguudo lw'entinda olaba abakazi basinga ovuga emmotoka ez'akabi bano bo baakola ki naye oli mwana muwala gwe lwaki oyogedde bentinda ekawe mpola babameka abaana abawala ate ogende kampeni nasana buli musajja ogulabanga atudde ku ate ebisajja byo biraba naye kiba ne sente kyagala kiraga embu kyekinene naye bano abeekuno asookola n'osookugulira mukazi w'emmoto omulamu mu Range Rover Sport omwana ow'obuwala n'oyambala n'ova ewaka n'omala n'oyisa boda guy falasi ziringa ebisiraani mwabijjawa abakwana baavu tuli mu ggwanga eri abantu abaavu weyambulira otya omusajja naye kennyini alinya boda ganja kambuuze kati abasajja be balina amugamba linnyawo boda engisasule wemutta ng'agenda ng'afa zibantu anavane kwebi nze lumu ninakyali wange yali alinze mukyala we bulungi byokutumya atumiza amugamba nzija yatuuka omuwala yatuuka omukono gumenyese nga alina mutwala mudwala ate nga kaboda kabakubi ngaalina eyabadde yeesunga okulya ebisooboozi yakakana bali mudwala nina gwe mmanyi najja akaabo alina omukyala balinako we balaga yabakuba ne bwe bagenda mala baddeyo bamuguse omuliro mutegedde boda ne bakuba yaddayo kunyiga biwuli baswala nnyo piki eswaza nnyo ng'ebakubye kuli babiri ne mukyala ayi naye singa swaza kinyuma kibakalekaleko ng'omusajja gwasinze ofuna ebinoomu naye omukazi olina omugambira soli mukwano mukono wasinga okuluma mukono olwo nga mukola kakyapambala osingawo mubuza kakoze tekakoze ndowooza neetaaga mpicrox naye bannange nze sirabangako regimu y'abaana bawala mwana alina emyaka 24 from 24 you're supposed to be driving oyogera bigambo myaka me I got my first car nga nakamala senior 6 bakutandika okukwabula mangu no nafuna my first car nasooka vuga wajijja muki tata wange ya ku side y'abaana I got my first car nga nakamala senior 6 wajijja wa Namukasa gwe nalaba nga nenjivaako Namukasa gwe nalaba nga tukola naye ku Baba Namukasa nga atya n'okusale bali weba yali yakava mu kyalo kati ali wanaatujoga nyumba ukaye kamanyiire ng'omukwata omukono kyova asikiriza nyumba motivational speaker olimba akunyunyula by'ataakola ati leka nkubuuze omwana ow'emyaka 25 gwe mwagala avuge emmotoka gwe kitaawo yagigula wa myaka emeka
Wala bimanyira. Wala bimanyira. Naye musajja tayina mmoto. Sincerely speaking. Omwana omuwala. At least okutandikira ku myaka 25. Beera ng'ovuga ka primo. You're blessed. At least babeereyo ne kakosa. Nze njagala oyogere ng'omanyi ekonomi ya Uganda eyimiridde etya. Ye bameka abazivuga. Basajja be basinga okuba. May find it disrespectful okusanga omwana omuwala weesize lipstick otaddeko lashes odayinze enviiri oba oyambadde wigiyo ng'oli ku boda. Ate ekisinga osesa obasanga abo abawala bwe batyo category. Omwami wange you're very stupid. You're very stupid and dense. Tosobola bana musajja n'akukiriza obeera ku boda. Empewe kufu olwalama ugwe. Nze dani tasobola kunzikiriza na boda ne bwebe motoka yange yo nonese. Totamanyi nti feno mu downtown gye tusibuka. Owa boda ate gwe tulabanga owakabi. But a guy. Walo yalinnya boda. Simulanga kombi takisi. Bine byakazonna bwe. Feno gye tuli. Ne wachali abantu abalinnya takisi. Alinya boda gwe bawachepe. Ne mu mukikola muti. Nkulaba otambulira ku boda. Ne basooka bakubala. Yafunamu. Nena kyendabye. Jeni wakulira mu nnaku ey'amaanyi etagambika yakoleranga ku baba wali ngagira mu kitaxi nga kimusuula wali muwachali abantu abalinnya taxi. Do you know that I take like somebody amazing nga sijirinnyo nenda mukasa we yeewuuza mbu taxi tagimanyi ndabira dda nti ayina akatuli ku buuza wachaliyo abaana abalinnya taxi abawala ye bali naawe bajja kuva mu taxi n'ebiku ye majority olaba basajja fa abazibi okimanyi nti abaana Banange omuntu tokubira muntu masimu bw'aba takwata. Fe abandizi bagulidde fe abeeyuna bguli. Boda ne sooka zitunubula n'obulu tumalawo. Boda. Okitegedde. Naye omusajja yakola boda. N'abakazi banyumira enti. Naye olaba abakazi ate bakisukkulumya. Ati bano bogaye bemuwana nti. Sima batula kikazi oba kisajja. Nedda nti nkulunkulu. Agiripira bwati ng'abasajja. Atula ku boda n'akinaza akabina alinga ensejjere eyingira enkata. Sibe baba n'empumu. Rasimola bisilobala. Nenga twogera bajukiza abali ku Radio 4 ensusu z'ekikumi 3 nyongera bajukiza love is a very beautiful thing. Ofunye omuntu akwagala nga tetunagenda ku stole ya lili puzzle njagala okubajukiza on Friday egenda beera Idi. Yes, egenda beera Idi. Kati twagala okujukiza ya bisolo bwe bang'anti. Jebayitani. Nze ndi mulokole simanyi. Ano mwezi inamanya Idi alifitiri. Idi aduha. Ane kati mbadde nja. Idi aduha. Kati nsasobola kwetumayo Idi. Nange nenetuma Idi sewanyana. Oyo n'ekintu. Anti omanyi kyoba weeyise. Mbaga sewanyana. Mbaga. Yindi kitegeeza mbaga. Kati nange ntegeseeyo ku lw'omukaaga. Idi sewanyana. Munajja ku Idi sewanyana. Tetuliisa omuceere gw'amasiikini. Ekibawo kye mulya. Omuceere gw'amasiikini ne juyisi w'omu budomola pado. Bw'oba ogitumye Idi sewanyana. Kitalo tetwagala. Tetwagala muceere gwa kitalo. Ogwo gw'amasiikini. N'abasiraamu ennaku zino twabibaga. Munaabeerawo. Asigenda kulya muceere gw'abafu. Baseeka babagamba. Idi ebeerayo emirundi ebiri. Lwaki toteekateeka abantu baabeewaka n'obagulirayo ka basimati ka kiro ka mutwalo abantu ne banyumirwa n'abaana bali omuceere nga balinga abakutte ekitole kya kawunga. Bannange ebyo ebiceere munnaye sibyagalira ddala binsiikula n'emmere. Akikoza mu supu bw'ati n'abanga akozezza lumonde. Guli gwe waleeta gwali gwali. Ogw'amasiikini. Gwe waleeta nga mulimu ebijanja. Nagujja kuba ku masiikini. Ono yaleeta omujanjalo gwe n'omuceere ogutawooma. Naye bannange twagala okukozesa omukisa guno eno. Tusaba ku sharia ya Idi. Daddy, tusaba ku sharia ya Idi. Ako nakajanja k'abaana oli mulokole osaba sharia. Kati nze nina ensonga zange lwaki nsaba sharia. Atogenda kusaba sharia kutawanya musajja. Omukulu ow'ekitiibwa taata wange omulungi wange nsaba ku sharia ya Idi. Buuza ekyali ku Joyster. Buuza mwami Mukasa kubira Jenkins essimu ne Kasuku. Ki ekyali ku Joyster? Embizi gye mwali ali ntono. Nze sirya mbizi nawe. Wali embizi n'ekifaananyi kirina. N'ekifaananyi kirina tokanula maaso. N'ekifaananyi kirina. Nga tuvudde mu by'okusaaga. Nga tuvudde mu by'okusaaga. Yes, nga tuvudde mu by'okusaaga. Walayi. No putting jokes aside. Tosaaga. Tewalya. Nedda. Obanyiganyiga tewalya. Yali mbuzi. Gwe wawulira embuzi we kyasawundinga nga. Mukasa yagamba ki? Yali mbuzi nkubulira ne bagireeta nga nteeketeeke bulungi
Namukasa talyanga kati wakireyoza kulwacha antisa nedda olaba mu kusaga mubamu ogira nedda tontisa tisa bwe buzibu agenda okufuna bwe buzibu agenda okufuna ono waba nyinyonyodde nontisa tisa nja kulemerako nedda kati mukole amonio side tukole lwaki akusiba yali embuzi Namukasa amakomawo ayo ojja kuva ku kyo nange kale yali embuzi mbadde nsaba omanyi namwe musaaga nyimuleke nsabe sharia yayi muleka asabe dadi mbadde nsaba naye tolwawo lwaki omusabira wono omusabira eringa omukubira esimu tugende ewalala omusajja nina omuteeka mu matala paka last kati soko kila muntu kila nani komawo ku show kati otuvuddeyo kale dadi nsaba ku sente za sharia yayi naye waataakuwe dadi tasobola dadi tasobola butampa sente za sharia waliwo abagenda okyaganya olw'obutabagundi sente za sharia ako kati nze onkyawanga nze njagala nnyo omuntu bw'ati okunkyawo naye lwaki omusajja omuyisiraamu bati wa mukyala we sente za sharia oziba teziriiwo nga lwaki teziriiwo nakuwa ku yidi ewedde yambalire batugambye buli yidi ebambe sharia yaayo bano tebagenda sobola bufumbo embu lwaki teziriiwo bwemba ndi empute buza magala bwemba in position okugulira naye eridi ndoza n'emyezi ebiri Namukasa kyagamba waliwo abasajja abaguma ngazira n'agamba aguma kibi mulimu munanga abasajja abagumu omubaka yakivumirira omubaka yagamba sente omusajja yenna gy'asinga okufunamu omukisa gyawaddeko omukyala so waayo no simanyi ne bazimba emizikiti simanyi n'olabirira abantu abatakwinaako kakwate sente gy'ofunamu omukisa katonda gy'asinga okwagala eyo gy'okutenuwa mukyala we era abaami abali in position mutuwe buli abaya muzigulu bana tetulina abaya nange njagala abaya tuna twabadde naye jjo kati otalo lwabyabo property ya junior byombi manyi bazimbye ennyumba lili pazo naye yatuleetedde passport lili pazo ya ayinamu visa ye Bungereza kasawo ke yajjeeyo nakalabenga kalinga kasalo nga kakukudde n'okukula nga mulimu endagaano ze z'ebbugwe wala gazonna ndowooza aziteeka muli ako era ne Saalongo bw'akajjayo ewa naye all and all agenda tunda ku ttaka agenda kukwata ku byabo buli wakwate bati weraliikwe Saalongo ayagala kukola omanya ayagala kusala ku mpanyi tusaleko wadendo wakakati wali so lili pazo yakajjeeyo junior ye yatulambuzaako ku nyumba anti nze bya junior byombi manyi mbimanyi tewagendayo ennyumba ya junior njimanyi ate batandeko ekikomera ng'akozesa 99 alina ebyobugagga alage naye teyalaze byapa oba mubanja biri mu banka n'agamba mbu junior talina byeyasikira kuva eri kitaawe yasikira ebya kitaawe Sulaimaani ye musika era nabyo biri mu nsawo eno enzibizi ezibira ebintu by'ebyobugagga omwana liripaza ayagala fuuka bisirikirwa abisirikidde naye olutalo lwabwe naye akaana kaliripazo katambuza omumwa mama nina kyesaasanyukidde omanyi bwe mubeera mu ntalo ng'olina ekintu kye wakolera omuntu sigaza credit liripaza agamba mu kufa kwa Tamale omugenzi yakwata milioni 10 n'agiwaayo eddukanya olumbe milioni 12 ziwe naawereka kuwemula milioni 12 ziweyo milioni 12 teka naawe Abitex ategeka enkudi anti mbu yafuna lili pazo tasobola vaako milioni 12 n'azigaba buzibuze wonna busanze bw'oba wawa omuntu sente n'omutima obuzibu wabusangidde wakyamu tukitwale nti wazimu nanti obuzibu wabusangidde sente teziriyo ezo mbozi nga zirina mbirooto tebiriyo bambi naye ganja beerasi ngazijjeewa abalonzi bagenda kusumbuwa buli anajja n'omufaako buli anayogera ebigambo ngambitwa londamu kati kankuyigiriza ebino sengeka mwana wange ogenda mbyabufuzi era ogenda okuwangula akalulu kaawo wamala wange naye abalonzi bagenda okukusumba ojja funa abalonzi nga baliri pazo tebalimbe beererula ewange omukyala wafeesimaya twafiiriddwa bagenda nakuleeta emirambo egitaliiyo omutima guyina okukaluma naye oba olina noteekamu obwongo agenda okutuuka mu kivulu ekyo
nali na Abitex wali ku ready Paza asobola nga sente milioni 10 Paza asobola okugaba milioni 10 nedda at least yandigamye emitwalo 10 nandi musente tetwali naye Paza milioni 10 noziba 10 tetwali wali nga akola video milioni yambulira nono omwana shina price emitwalo 10 asobola ono omwana shina lips bamuta shina lips ngabe yambula twamugamba gule emmere yakolanga ati oli omugaga yatugulire sowani emundoze ejja tumala oli wakwata aka chips noli ne muganze sigenda awoza tulye jama Semere ya wamwe pomera kumba yagala mulire mu sowani emujangalo sasula naye agali awamuge galumi naye on serious note lili paza walimba nze anti nze so lili paza tasobola kwata milioni 10 najigaba kati nyanje ensonga mbannange ne tuzimulungu lili pazo mu tekisoboka atalimba kati ekirala ekyatasanyuza mu lutalo olwo I understand bwe tuba tuyomba buli omu aba inoletera munne waluma but mbadde nsaba lili pazo muzaita mali yafa amujjemu tumuleke abazadde tubaleke because oli mu kuyomba ne junior but you are inflicting pain ku maama wa junior baganda ba junior oshegera muzayi mirundi bamulekawo mule mirembe tebamuteeka mu ntalo nze mbadde nsaba bannange bonna buli muntu ayombe ayina entalo ku internet abazadde tubaleke mulabye mutya abazadde n'abaana tusaba busabi enyimba zayina Namukasa bwogwa sawa zina ali mu kutunkana ba junior talina kyafiiro yajja kwogera mu kwogera mwalya gwe pazo tukumanyidde mu kulya mu kuyimba music takyaliwo kati mpoza alangirire agulewo ka YouTube channel naye atandiko saba akantu ajiwuliremu ne kati ebyo okuddawo n'oyogera ebigambo wawe mula kino wawe mula kiri anzo okwewe mulabewe mule junior nagamba oyo pazo temuli nagamba fo ogutusasuza kuvuma Bobi Wine yalira kuvuma era nze ekinsasuza ne bannange bonna n'abamenya simanyi bashibaga katuba baba obukadde 10 gundi baliyo bebawe ekinana naga kaliri pazo okumanya kasiru abaana bali bakawanisa abasaidize nezenchuka mbo bakawa milioni 2 ne kavuma ebamuwa 2 olaba yotwali wali ku ojikira bili gundi byatunyumiza milioni 2 ze bamuwa na byogera ne bamfulo mubiri lipazo nambulo buzali milioni ezi pazo nga sente ntolo zimu milioni 2 bena chogera nambulo bamubookinganga nga buli wagenda milioni 2 ezazifuna mu kire naye olaba pazo ne bamuwa milioni 2 nti ta Bobi Wine ayinza okumuluga namutta naye eno sisimu yabayimbi otublockinga yavudde kuche ate obadde omufuna mu kyoteka bivulu omufuna oli promoter kati pazo abadde pazo yamblocking anti abadde akuwaje mubuze kubona ani afiirwa kiringanga bwategeka bwotagenda yabafiirirwa ngate jeno omuze abana wategeka ngenda mu ntegese kudi ngenda mu nkudi banda babatanzi nkudi ngenze mu nkudi ni mukyala wakubuuza ogenda wabana ngenda mu nkudi tekirabika bulungi n'omuntu ovunanye kirabika bubi mukyala bamukubidde simu ba sisters tibawala zagenzeko no waliri paza mu nkudi ulira bowe atwala baliri paza oyo ulira naye gwo kimanya abantu bafiirwa emikisa gyabwe waliwo festival eri UK ng'ennaku z'omwezi 7 July Bobi Wine bamutwale UK agenda okimanyi ne puzzle jobs link yali amutwala dada cha amutwala wa atwala kikapere era abagenda taliko lisi bamutemi ana agenda kubyena alemwe kana festival ye July agenda obera mu gwanga eri UK taliko nalemu bayimba nakasongola aja gene nakasongola ayimbire ate no bebe yabitwala bayimbeyo kapeka bebe yabitwala yayimba ne Kenzo amazima abayimbi be nalemu abayimbi be nalemu bali aba Eddie Kenzo bebe cool sida ne bamusayininga bali aba abalala gwayingirayo nga bayina abaana nebya andi kati lili pasa inagenda nga buloga andi jukira ayogera nnyo bwe bamale ebadde najogerera nadde eno nagamba banage cyo kibatabula ne Junior alaba Junior atwala ebigambo bye you don't know kudono ndabye bonna pyala business pyala kati olaba music tewali nayo mugaga bali akwomu andi kati ekiruma juwani puzzle ona ayogera nnyo okumusinga kati ayagala mugema kaliko tekayinamu ko bwe katandiko kasobola okwanalizinga politics kalungi nnyo ne kanalizinga then ne kateekamu n'ebintu byake ebyo kati ona alekana bulekana ona wawala alinga yankoma alinga toyi mpya anti bw'osuulayo obudigo ye puzzle no sense kati puzzle ekimuluma Junior
naye ka Junior kayayi tajja mukuba tajja kasobola kuba kati ye byalaga nti nyumba amini alaga ndagaano talaga na byapa kyokka endagaano bamubanja nze Yasini awetaka najja kujja ennyumba mugitemere wakati keka Yasini ate nze kabojja Yasini kabojja enguze ettaka fuuti 2.3 ababaddewo sasuddeko emitwalo 18 ababaddewo bamanja akakadde kamereki